waffe yono yena Mayanja Christine ngende waggulu wali Mukama waffe yeebazibwe nate basibo ne banyabo twagala okwebaza Katonda nsuleko wano katono nkwata ekifaananyi kino olw'ekitundu kino ekiddako oluvannyuma lwa maama waffe Teo enkola y'okuteekako omusika nkola ya bayibuli ennuŋŋamye era nebaza Katonda nti tulina omukisa omusika bamutulaze wano naye nga sinagenda mu maaso njagala tubeere ne oda okusooka byonna tetuteekako musika famire gwetatuwadde ekyo famire ekikoze ekyo bwe tukikola tuba twetumiikiriza mu nnono ate era ne mu kkanisa ekyokubiri tetuteekako musika nga bannanyiniyo tebaliiwo naye Mukama yeebazibwe ndabawo wano baganda bange basatu n'abalala naye nja kusaba baba Allen nyambo tuleetere ku Ruth kubanga ensonga eno nkulu nnyo etuuziza wano bakadde baffe mu Katonda abandi badde bafuddewo Musumba Agasa ali wano omusana gumwokya tulindako awali ani Susan wali please abasumba baffe bali wano mufube okulaba nti mufaayo kati kubanga kino tekiteekeddwa tutwalira budde naye nga tugenda mu maaso munzikirize basebo ne banyabo okwongera okutwala omukisa guno okubeeyanjulira nze Lubira Eric nva mu Soul Winning and Deliverance Church mpeereza mu buweereza obwa Glad Tidings Bible College as a students dean and wano ndi mwana nsiima nnyo kubanga abantu bonna bendaba wano they are great people to me mbadde mwana mpuze nga mbalaba basumba ba Full Gospel e Makerere ndabawo omusumba Kasa abavudde ku Life Church abamu nze nali kaana kato kati mbamanyi bulungi mwe temusobola kummanya naye I'm so glad that bakadde baffe bwe muli Mama Agatha sina kyenyeza kugamba newuunyiza okulaba nga Mukama amuwadde ekisa ekijja okubeera naffe akawungezi kano kubanga tuwerekera mukwano gwe mu lulimi olw'ekisumba tumuyita endigayi gyaleze n'obuligo obuto webale kutandika webale kulera webale kubeera nga endigayo gy'obadde nayo ate Mukama atuyambye twakola omulimu omulungi naye emaliriza bulungi basebo ne banyabo that is so great era njagala bagamba nti ebigambo byange akawungezi ka leero bijja kuba bitono naye era sinza kulema recognize abasumba baffe omusumba Bali Gonzaki ali omusumba wa Gospel Temple era nga abo mpajiruwaga nnyo mu famire eno nja kubanga muwa akazindaalo okubaako ebigambo byayogera eri abaana n'eri omusika gwe batuteereddewo era njagala okwebaza Katonda olw'omusumba Kibirige Life Church naye ali naffe tuli basanyufu bakadde baffe mwenna tuwulira bulungi kubanga muli wamu naffe mu kiseera kino sijja kumala budde kubanga akasana nga bwe mukalaba kangi naye baganda bange bwe bali wano bakulu bange newankubadde bwe nnyimirira akazindaalo kano kenkutte beera mu kifo kirala naye munzikirize okwebaza Katonda Mama Agatha Musumba Agatha ne Musumba Bali Gonzaki omukadde gwe tuva okwerekera bwe yava ewammwe yajja wano abadde ali under pastor the
kyaki eno gye mulaba etudde wano bakoze omulimu mulungi. Ate njagala okubabuulira okusinziira ku musumba kyaŋŋambye ne maama abadde abakolamu omulimu. Kitegeeza mwalera bulungi ne mulera abalala. Ekyo kisumuluzo nnyo mu bulokole. We want to be disciplers. And thank you mwebale nnyo okubeera nga mwadisciplinga maama nadisciplinga abaana nga bwe muwulidde. Naffe nange ndi mwana naye oyo maama nange abadde azizaamu amaanyi. So we are so grateful. Mu kiseera kino munzikirize bato baffe abalala manya bakulu bange abalala tebannaba kutuuka wano naye bwe banaaba bazze banaatusanga kantwale omukisa guno okuwa omusumba Baligonzaki akazindaalo ayogere eri omwana ono famire gwetuwadde ng'agenda okusikira maama waffe. Bw'anaamala tujja kutwala akakeeka wali omukyalo oyo abadde alunda maama we abadde amusumba obulungi amuteekeko emikono amusabire abeeko ebigambo byayogera naye. Mpulira so blessed okubeera wansi w'omukyalo oyo. Mukama we bwekitiibwa. Yanza nnyo muganda wange. Haleluya. Amen. Mukama waffe yeebazibwe. Embeera gye tulimu ngitegeera. Musumba Kibirige manyi bulungi nnyo n'omusana tebakwatagana. Ekyo nkitegeera kubanga atera nnyo okuba mu nsi zire zinnyogovu. Naye olwaleero lwokka agumiikirize. Basawo ne bannyabo kibadde kiseera si kirungi kya kunyolwa kya nnaku n'ate kya ssanyu. Waliwo engeri nnyingi nnyo ezituwa essanyu olwaleero nga tusobola n'okwogera bino ebigambo ebiti. It was a life well lived and therefore we have a reason to celebrate. Amen. Obulamu bwe bubadde bulamu nga bubadde bulungi bwatambulizibwa bulungi ne bukola bulungi ne bwenyumirizibwamu tetulina nsonga yonna yakukaaba oba kunakuwala wabula okusanyuka. Olwaleero tuli mu kwogera wano nga bwe twali tumanyi ffe nga maama nga tuyita maama Teewo twamutegeera ng'omukyala yali asimbiddwa obulungi omunywevu omulokole. Era twebaza Katonda enetera kuba njogera ya Luganda nti abasajja tikiti kya muwogo yange ya Kiganda eri waffe teriiyo naye wano mu Kiganda naye waffe mu bulokole Bayibuli egamba nti banaabalabirangako ki nti ne maama no bwe yava erege yava najja wano omulimu tukozeeki tugulaba era bwe twebaliza Katonda n'olw'ensonga eyo tugamba nti awumule emirembe. Amiina. Dawudi ayogera ebigambo bino agamba nti temukyajja si kyajja gye muli wabula bwe mujja gye ndi. To be sincere kati ffe tulina kufuba nga Mukama ye mubeezi waffe tulabe nti tudda maama gyakozeeki gyalaze. Njakwogera ebigambo bino bitono nnyo oluvannyuma nja kuwa akazindaalo maama Agatha omutume. Simanyi bamwanjudde bulungi nnyo amanya ge gonna kyawedde. Ye maama Agatha Naluwanga n'ebyotosabye sawa amaaso ate omutume. Mukama ffe yeebazibwe. Maama jjajja mukwano musumba mu bingi nnyo nandisabye wabe watutaasaako mukulu ono awumule. Tebabulamu ab'engeri eyo. Tebabulamu ab'engeri eyo. Tebabulamu. Mukama ffe yeebazibwe. Aleluya. Njala kusoma ebigambo bino ebiri mu Ruth. Ekitabo nga bwe kyawandiikibwa mu Ruth essula ey'okubiri. Bayibuli eyogera nti waliwo omusajja eyava mu nsi eyitibwanga Bethlehemu Juda n'agenda mu nsi ya Mowaabu naye abaali eyo n'afunayo omukyala ne bazaala omwana oba abaana naye omu ku baana baabwe n'afuna omukyala. Okukatinga long story short, omukyala w'omwami ono yayitibwanga Naomi. Olwaleero twali tuwerekera mukyala oba mukazi ennimi ebigambo bino ebibiri bitawaanya but either way bwe tuva okuwerekera abadde mukazi n'omwami ono yafuna omukazi naye omukazi we ng'erinnya lye Naomi
nabi n'azaala abaana ne bakula era ne bawasa. Omu ku bo n'awasa omukyala yayitibwanga Ruth. To cut a long story short, Bayibuli egamba nti omwami oli n'afa n'omwana w'obulenzi yali awasiza Ruth naye n'akola ki? N'afa. Naye Ruth yali afunye omukwano gw'amaanyi ne nazaala we ayitibwa Naomi. Ruth atetenkanya nga bimusobedde kubanga mukwano gwe ow'emyaka gye omwami we omwagalwa agenze. Naye njagala tubeeke nga betuyiga ku lugero luno bubimpimpi oluvannyuma akazanjaka wa maama akole ekisembayo nga nti ebigambo bino nga mbyogera eri omusika kati wa maama Tewo Nakyaka. Njala kutegeera erinnya lye yaani, njala kulitegeeza kubanga njala kwogera nga ndyogerako ddala erinnya lye ye Hope Namayanja. Nga Hope Namayanja otudde wano okutuula wano tebadde ntaanya. Tuyinza n'okulowooza nti abooluganda oba bakojja abo bamaama bo bakulonze, naye njala kutegeeza nti otudde wano kuba Katonda yakulonze odde mu kifo ekitali kyakusaaga ekya maama Tewo. Naye ebigambo ebyatusekesira biri mu Lunyiriri lwa 16. Maama atuuka n'agamba muka mwana nti muwala wange omwami eyali akuwasizza afudde. Sikyalinayo ssuubi nti nazaalayo omwana omulenzi omulala nti akula akole ki? Ewaabwe yali nkola nti osobola mugale waba afudde osobola okukola ki? Nekyogerako olulala ne si lwaleero. Wabula maama agamba omwana nti kyandibadde kirungi oddeyo mu nsi yeewannyo. Muwulire ebigambo bino. Omwana muwala ayimirira maaso ga maama we oba yali afukamidde ndowooza amugamba ebigambo bino nti maama nze sirina gyenkola ki? Gyendaga. Najja gamba waffe nga maliridde okubeera naawe. Gyonna ogendanga nange nakolanga ki? Gyenagendanga. Abantu bo banabeera bantu bange, ewannyo wanabeeranga waffe. Ekisembayo nti Katonda wo anaabanga Katonda wange. Simanyi ebigambo ki ebyandibadde fiiti okwogera olwaleero, nyinza kuba si byenjogedde, naye mu byonna bye njagadde okwogera kyekigambo kino nti leka Katonda wa abasoke basisinkanye abo njogere bino ng'omusika atudde